amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tubuuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali aboogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo amiina, twebaza Mukama Katonda ffe omulungi omwagalwa atuwadde omukisa okuba nti tukyali balamu otuuka ku ddakiika eno. Njala kwebaza naawe ate mu ngeri enjawulo okubeera nti otwegaseeko mu program Lesson weekend ku 3ABN TV buli kawungeezi aka Friday sawa zibeera 2 paka sawa 3. Nze Yonasan Matovu ni musajja munagomba naye nga ndi muweereza wali ku kanisa Najera mu Luzira District. Neesiimye nnyo kubanga nkwanjulira programu eno ate nga ndi wamu n'omusumba Mukama Katonda gwatuwadde nate mu lesson eno namba 3 eyogera ku byamaka. Kooti ngako olwo eyogera ku byamaka naye nga musumba mufumbo akuva ku Lakeside College Luzira nga ye chaplain ate master guide omutendeke senior youth leader abaleyo mwenna banenjala mukimanye nti ndi wano ne omukwabo abatukulembera nga simala okujjako omusumba Solomon Kalyowa okuva ku Lakeside College Luzira as the chaplain. So tusanse nnyo okulaba. Amina nnyo mukadde waffe. Osokubuuza ku mulabi waffe. Mukama mulungi nnyo ennaku zonna era kyendowooza nti atukoze bulungi. Muganda wange mulungi atulaba era ali awamu naffe naddala mu kiseera kino nga tugabanira wamu ebigambo ebikulu ennyo byakozesa okuteekateeka obulamu bwaffe mu lugendo luno lwetulimu okujja. Kalyowa Solomon Kiwummulo lye linnya lyange. Ne Kiwummulo. Era ndi musanyufu nnyo kubanga tuli sebo nazalibwa ku Sabbiiti. Tulinga nze. Ate era nze yawummuza abakadde. Wow. Okay. Tegedde yawummuza abakadde ate ndi wa Sabbiiti. Ninayo ne mutabani wange wa Sabbiiti Ekiwummulo Junior. So Mukama atukoze bulungi nnyo ate okutuwa akawungezi kaleero okusobola okutegeera ekigambo kye. Kyenkusaba mukwano gwange oweyo ekiseera kino Mukama yogere gye tuli atereze ebyobulamu bwaffe tujja kutereera kubanga kyekiruubirirwa kye ekyobumu. Weewaawo. Musumba toyanza nnyo ssebo toyanzege omulungi atulaba tuli mugenda maaso ne lesson eri ku bigambo ebijulizibwa abifaananyi ate awamu n'obubonero. Kwegamba omuzungu yandikise types, shadows, patterns. Awo yangamba kigambo ekyo bakikozesa nnyo nga basomesa mu sanctuary miniature. Yes. Ekigambo kwegamba nti tuli mutunulira ebigambo ebiri mu bunnabbi, ebigambo ebiri mu mboozi oba zitwandise engero ziri mu Bible naye ng'ate zirina bye zisongako ebyeno mu maaso nga bw'otunulira endagaano empya n'endagaano enkadde. Balina oluganda lw'amaanyi nti abasajja bano abawandiika Bible Katonda yabasigamu omwoyo ogw'abasajja be twandise ba poets oba abatontomi. Nti nsobola okukozesa olwazi ne lumbuulirira enjiri eri gavumenti netegerera ddala nti fe abantu ababeera eri egindi naye anyway olulimi lwabali abatontomi. Naye wano Bible erimu kutulaga nti okuyita mu bifaananyi okuyita mu bigambo ebijulizibwa ate n'obubonero tusobola otegeera engeri Katonda gy'agala tugobereremu okwagala kwe. So ye lesson eno gye tuliko kwota eno tulina omwezi ogwa Kafumulampa oba April, omwezi ogwa Muzigo oba May ne Sebo aseka omwezi ogwo ogw'omukaaga. Myezi egyo esatu tuli mu kutunulira naye ng'okusingira ddala twandikise bunnabbi era bunnabbi n'engeri gye tubuyigamu. Kati olwaleero lesson gye tuli mu kutunulira namba 3 tuli mu kwetegereza ebifaananyi okuva mu kye twandise obufumbo. Bituyambako tutya okusobola okutegeera Katonda bw'akwataganamu n'abantu be. Okya musumba
nze katusooke tusabe oluvannyuma ate tubeere nga tutandika butereevu. So tuwerayo essala Musumba. Katwebaze abooluganda. Ekisa kyo n'okwagala ku Katonda waffe bye bitubedde okubeera abalamu n'enkya ya leero. Era tukugulumiza tukutendereza olw'okutuwa omukisa okubikula ekigambo kino Bayibuli okusobola okutegeera amazima gaakyo nga tuluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Jangu ggwe kennyini omuyigiriza omukulu oyogere eri abantu bo tuyigirize era onnyikize ensonga enkulu ezinatukulembera okutuuka mu bwakabaka bw'omu ggulu bwe twegayiridde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twatandika n'olunyiriri lwaffe oluli mu kitabo ekya Kubikulirwa essula 19 mu lunyiriri luno olw'omwenda. Kubikulirwa 19 olw'omwenda Gamba otya Musumba? Naŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abayitibwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. Naŋŋamba nti ebyo bigambo eby'amazima ebya Katonda. Baweereddwa omukisa abayitiddwa ku mbaga ey'obugole. Wonderful. Kati Musumba, ekifaananyi kino kye tutyova okusoma kyekifaananyi ekyoleka gye biggweredde butereevu nga tumaze n'okuyingira ensi empya nti Katonda okuviira ddala ku ntandikwa mu kitabo kya Lubereberye tambula paka mu Kubikulirwa annyonnyola amaka nga kitundu ku bintu ebimuyambako okulaga kiki kyayagala abantu be bakole ki bategeere. So lino essanyu ly'osomyeko badde nsaba tuligeraageranye tulikwanaganye n'enyanjula eno. Simanyi ensonga eno wabadde wagifunye otya ku bifaananyi bino bye tuli mu tunuulira ebiva mu bufumbo kuba biwerako bye tulina wano naye okusookera ddala tufune enyanjula eyo. Ebifaananyi tebibeera kintu kyennyini. Singa obadde otambula mu katale n'osanga ekifaananyi kya Musumba Kalyowa toyinza kufukamira n'omusabayo n'omugamba kakati munange mpayo ddiiru ya bukadde 2 mpayo emitwalo 10 tekisoboka kuba oba osisinkanye kifaananyi. Yes. Mu lesoni yaffe ya leero tutunulira ebifaananyi okuva mu bufumbo. Bwayogera obufumbo eri abantu bangi nnyo abeepaatiiseeko ekintu ekyo ne bagamba nti ffe tuli bafumbo tumazeemu emyaka bwe giti ffe tuli bafumbo. Naye obufumbo bwe twogerako institution eyateekebwawo Katonda yennyini. Kitongole Katonda ye kennyini kyeyeeterawo. Era bwe tuba nga tuzzeeyo eri emabega nze naawe twayonoona okuyita mu jjajjaffe. Naye bwe yali ng'atuggyako obulungi bw'olusuku atulekera ebigambo ebiriko obufumbo n'atulekera ne Sabbiiti. Ebyo newankubadde ng'oli mukyafu ng'oli mubi nnyo nga toyagalika ng'ofaanana otya ebyo bisigala nga bwe biri. Kwegamba byaveere mu butukuvu. Exactly. Nebijja eno mu nsi eyali emaze okwonooneka. Naye byo ne bisigaza obutukuvu bwabyo naye ng'ababi owuninga si batukuvu. Avaga nti bino bikuumanga bitukuvu. Kati birina ekifaananyi kyebireeta kyebiraga gye ndi. Bwe ntunuulira obufumbo waliwo bye ntegeera. Kaakati ekizibu kya leero kwe kuba nti bufunye ate ebintu ebirala bingi nnyo. Obufumbo bwennyini okubeera ekifaananyi kati ate bufunye n'ebifaananyi birala bingi nnyo. Ku bufumbo buli muntu abutunuulira n'abutwala bibye. So tutandise n'ekifaananyi ekisooka ano kye baatuwadde eky'omubiri ogumu. One flesh Muzungu bw'akiyita omubiri gumu. Lulimi olwo oluwulira era ddala lwa kifaananyi sooka olwongera nafuna omukisa emabegako awo ne mbaako n'akatambi ke nalaba nga k'abaana abaazaalibwa nga beekutte. So kwekwata okuba nti ono akutte munne amunywezezza naye okuzaalibwa nga balina okuva wansi wano amagulu balina 2 akabina balina kamu nkiraba nga kwegamba they are disabled. Mukiraba bali wamu ekitegeeza nti ono bwe yayagalanga okugenda wali nga bateekwa genda bonna.
but different minds. Baba balina ebirowoozo byanjawulo, oli ayinza okusimayiringira omulala, ono n'atasimayiringa kuba tayagala nnyo byakumwenya kwegamba bwe twogera ku mubiri ogumu tetwogera ku ekyo. Tetugamba nti omuntu yenna ayingiramu ebirowoozo ne biba nga bye bimu, naye twogera ku bantu ababiri nga bafuuse omuntu atya omu. So one flesh means omubiri ogumu kitegeeza kuba bumu. Kasooke nsome olunyiriri luno Yes sir. Birebera essula 2. Birebera essula 2. Yalive kwa 21 aga nti Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka n'amugyamu olubirizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Webale nnyo. Bwe tutunulira ekyawandiikibwa ekyo kituzaayo okutubuulira ddala kiki faculty endala kye zitatubuulidde. Tetulinaayo wano wansi wa njuba kiwandiiko kyonna kitutegeeza mukyala gye yava mu ngeri entuufu okuggyako okutugamba nti yazaalibwa maama we yamuzaala. Kati okuviira ddala awo tugenda tulaba nti Kayini maama we yaani Eva nokaawa n'ogenda ng'olaba baleeta bulesi bwe batyo, naye okutandikira ddala okuviira ddala ku ntandikwa ya byonna omukyala avaawa? Ajja atya abeewo? Ava mu musajja lubirizi lwe. Era n'ekimuyisa omukazi yava mu muki? Mu musajja. Kakati okubanga yamuvaamu ekigendererwa kya Katonda kwe kutonda ono abeere mubeezi w'oli, nga byonna bimaze okutondebwa. Adamu talinayo kimufaanana, talinayo lulimi, kubanga Katonda bw'atonda omuntu ye yali afunye gwagenda okukolagana naye, agenda okulabirira bino alabirire bino, naye ate oyo alabirira ye talina amubeera. Kyava ajjamu olubirizi wa Adamu n'amutondera omukazi nga ye mubeezi amusaanira. Era olunaku olwo lwennyini Adamu kyava asisinkana amufaanana. Agenda omwetegereza bw'ati omutunula mu bwenyi nga n'olulimi lwe lumu, nga bw'ayogera n'ono yoli kyayogedde akitegeera bulungi, akkaanya nakyo bulungi. Ng'onasobola n'osekamu butereevu n'oli n'amwenyamu. Banze mbadde nkyamba bwe yatunuuliranga embwa n'amwenya, embwa teyamwenyanga. Sinalabayo nteyamwenya wadde eseka. Ne bwekola ebyessanyu erifaanana litya, ekyo kyo. Embwa yava ku nseko biki, naye kwegamba ono yali afunye omuntu we balina olulimi lwe. Weewaawo kyava agamba no, n'erinnya liriteekwa kubanga lirina connection, nga Katonda bwe yakola connection wakati wa Adamu naye. Katonda mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe, ne Kaawa n'ayingirawo mu ngeri efaanana bw'etyo. Bw'ayingirawo ekyo ne kitandika olugendo olw'obulamu bw'omuntu. Ono kyavudde agamba nti kakati bano bali bameka? Babiri. Kijja kubeera nga bwe kityo, omuntu kyanaavanga aleka kitaawe, kyanaavanga ava mu maka ge ne yeetaba n'ono. Ne Ibulayimu yaleka ku maka ga kitaawe n'ava mu nsi yaayo ne yeetaba ne munne. Ekegwana mukazi nabba mukirabira ddala Omuganda naye yakirengera. Butereevu. Kisoboka okubeera omubiri ogumu obufumbo ng'omusajja alina omukazi asooka mu? Tekisoboka. Nti Katonda atandikawo obufumbo yekka yalina sayansi waabwo. Okutambulira mu nsobi ne zitamanyika eri society tekitegeeza nti oli muwanguzi. Okinziremu ekyo bulungi. Bwe ntambulira mu nsobi
abantu ne bandaba nga nkyamako ne ku kaduuka n'ennyo akatunda n'ennyumyako ne nannyini kaduuka emboozi ne namusako n'abayita okumpi naye ng'ebiri ewaka bifu tekitegeeza nti amusucceeding. Eri abantu bangi abacelebratinga nti tubadde mu maka emyaka 25 naye nga n'okugawalula okugatuusa awo waliwo byeweesonyiwa noga wayi kati nze kamuveeko bwensanga ng'esiridde tujja kulya emmembe n'okwebaka tukole tutya. That's not a success. Bw'ayogera ku mubiri ogumu ayogera ku total unity wakati w'omusajja n'omukazi. Gamba obumu obujjuvu. Obumu obujjuvu. Okwagala nga kwe kufuga. Okwewaayo nga kwe kufuga. Nga musharinga ebirooto. Yes. Ololere abantu bangi nyajja n'akusekeramu awe dakiika wamala okukusekeramu ne mwawukana. Tekitegeeza nti akwagadde oba akolagana naawe. Naye akugumiikiriza mu bugumiikiriza ekiseera ekyo kiyite yagende mu maaso nekyayagala. Bwe twogera ku mubiri ogumu mu bufumbo ekifaananyi kye tugenda okusitula ate tutwale mu bukristaayo kitegeeza muntu kukkiriza ne yeerekereza byonna ne bonna. Bwe tugenda mu birayiro ssebo tugamba nti naalekanga abasajja bonna naalekanga abakazi bonna. Mu bakazi mwe muli balamu bange, mu bakazi mwe muli maama wange, mu bakazi mwe muli abafaanana bwe bati. Naye bwe byogero eri ensi tebitegerekeka kubanga bya Bwakatonda. Kati ngina kubeera nga gwe bwe tutegeeragana gwe bwe tukkaanya. Butereevu. Kuli kimu. Butereevu. Tulina okukaanya. Yes. Ne ku lugoye lwe tunayambala lwe tunalabika tuteri aba. Olwo tuteekwa kubanga lwogeddwako. Amanchiraba one flesh. Ekyonoonye ebintu leero sibeera nze kineeraliikiriza nnyo. Kwe kubanga kati abakazi batandise okwetikka amaka. Nalabanga buli kimu akisobola. Nagamba ddala nze kati njagala neekolera emirimu gyange sente zange zibeerewo nze amanyi kye nnina okukola n'emmotoka yange ngivuge. Tulina amaka ssebo ng'abantu bataata ne maama buli muntu alina emmotoka ye. Era nga singa kakutanda n'obayita nti omwami n'omukyala bamatovu be bagenda okubeera omugenyi omukulu emmotoka zijja 2 ne zipaakinga wali. Oba mafuta balina okiraba kati temuli kusinza Katonda. Tosobola kusinza Katonda mu bwerufu nga ovuze emmotoka yo wadde muziyina 2 nange n'envuga yange nga gwe mukyala kalyowa ne tupaakinga wali. Temuli kusinza Katonda. Kugamba element ene ya kugamba ekigambo kino kyetuliko ekyobumu kiba kivuddewo. Kitwetaagisa n'okubeera nga mu kutambula kwaffe waliwo that gundi. Exactly. Abasajja bana abayigirizwa. Gundi abafalisaayo. Abatayo 19 7. Waliwo awo obwinaawo okwongera oganiramu ku point eyo kati ku kyamu etwandise certificate Amatayo 19:7 aga nti bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoka amugobe. Kuba kati gumaze tugamba nti okuva olubereberye kuba Yesu waggulu ali aga nti okuva olubereberye kyali bweti nti omusajja n'omukazi era nga bwe tuze tukiraba. Ne kati Musa ate oluvannyuma batulagaana ebyafayo nga biraga nti kiseera kyatuuka kusobola n'omuwa ebbaluwa bw'omukooye ne mukola ki ne mwawukana. Ekigambo ekyo kifaananyi kyetugezako okufuna ekifaananyi ekiri mu nsonga eno ku luuyi olulala nti wadde omubiri guno ogumu Katonda gwatwagaliza naye kiyinza okuba nga waliwo instances oba embeera eziyinza okuleetawo okuba nga okwabuluzaamu ekyandibadde ekirayiro ekyokunywera ennaku zonna oba ne mu nkolagana kubanga tukomawo ne ku kiri nti enkolagana wakati waffe ne Katonda waliwo oluusi wekiyinza okuba nga omuntu abadde anobye ewa Katonda bintu biri awo byensaba
mu maaso we tugenda na kukyogerako tukirabira eddala nti nga bamaze okubuuza kino Mukama waffe Yesu Kristo alina ansa yakyo teyalekayo jjinja nga terivuunuddwa naye abategeeza nti kati obubi bwammwe obukakanyavu bwammwe obw'emitima gyammwe butuuka ne buleeta ebitandibaddemu mu maka. Olwaleero singa tutunulira amaka abavubuka batanaba kuwasa n'abawala batanaba kufumbirwa balinza okutya okuyingira ne mu maka. Olinga yagogeredde bulungi. Tubeera mu counseling n'oyogera n'omwana nga ebyo tabiriiko kubanga bw'atunulira neighbor sibakuba omukyala ye nalowooza nti bye bimu ebiri wano bye bigenda okubeera mu maka ge bwali baatuuse. Ate wewe n'abagamba nti gwe galinde naawe ojagawulira. Abo gwatuwuliriza abantu afaana bwe batyo togobereranga mbeera zaabwe. Tukoppa ku Mukama waffe Yesu Kristo nannyini maka oyo yabeerawo okugajjamu ekirungo eky'obuwoomu obutuwoomera ffenna abagalimu. Era ssebo musumba njagala kukutegeeza nti bano abayigirizwa abafalisaayo wadde nga baali baagala nnyo okugenda nga bamutega eyo yali nkola yaabwe naye nga ebituufu baabanga babimanyi. Baabanga bamanyi nti okuva ku lubereberye kyalina kuba bwekiti butereevu. Era ensobi ezisinga okukolebwa mu maka oli atunula butunuzi bbali naye ng'ekituufu akikola atya ng'akimanyi bulungi. Naye nga omukwano gwaffe omufumbo tugamba ekisooka yiga okusonyiwa munno. Forgive your spouse. Kituufu ayinza oba nga tagasaanidde naye yiga okusonyiwa kuba ne Kristo naffe akola ki atusonyiwa. Ekyokubiri tekkiriza munno n'ensobi ze era nga bw'ali nga Kristo naffe bw'atukkiriza n'ensobi zaffe oba n'ebisobi ebituliko nga bwe tuli. N'ekyokusatu weeteekeko mu kifa just put Christ before himself. Put your spouse before yourself. How could all three of these gospel-based principles help us not only understand how God relates to us, but also help in any marriage? Kugamba mu bufumbo Kristo abenga ye namba etya namba emu alinamu ekifo ekitateekeddwa kugibwawo. Era ssebo bwe tugenda kugamba Kristo yakuuma obumu buno butereevu bwe tugenda mu family triangle gwe musumba matovu tewakula na mukyalawo era oteeka okubanga wamulaba kati background ye endala nnyo byali ayagala byali birala naye Kristo atula mu ggwe n'alyoka akuzuukusa mu myaka gyo gye wawasizaamu. Nze mukyala wange Grace saakula naye naye neekanga bwekanze Katonda anyiga emibiri egy'enjawulo mu bwakatonda bwe gifuuka omubiri gutya gumu. Nsomba kasooke tuwumulemu tugenda kubanga tukomawo ate tuzuule ebifaananyi ebirala ebyogera ku nsonga eno ey'obufumbo. Weewaawo. And it's back, this time bigger and much better. The Generation of Youth for Christ, GYC Africa, the grandest convention of young Seventh-day Adventist missionaries, ministries, laymen, and church supporting groups from all over Africa. You want a stronger, a deeper, and a closer relationship with God. The perfect plot is GYC. The Generation of Youths for Christ is the grandest Seventh-day Adventist conference of young missionaries, ministers, laymen, and church supporting groups. It's happening in Nigeria, Babcock University, starting 17th April to 21st April 2025, running under the theme Much More. Don't miss out speakers Christopher Haddison, Scott Meyers,
Theodore Dixon, and many more. And you, my friend, can share in the blessing of watching GYC Africa sessions featuring powerful sermons, mission spotlights, inspiring music, and practical workshops. Tune in live in the comfort of your home or at your workplace on 3ABN Television Uganda, or download the Avento Media app on Google Play Store and watch on your Android phone. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukwano mukuwumulamu eyakatwegattako tweyanziza nnyo tweyanzenga oli mu lesson week eno. Kati Musumba wanyi taata tumaze okulaba ekifaananyi nti omubiri ogumu tekitegeeza nti ababiri bano batuukirivu perfect pair nti bonna bonna ebintu bagenda kuba bulijjo babiraba kimu. Wasobola okubeerawo some differences, muzungu yandise minor differences, enjawulo entonotono, naye olw'okuba nti tulabye okusonyiwagana, tulabye okutegeera munno, ate n'okukkiriza munno nga bwakola ki bwali. Beautiful bride, the beautiful bride, omugole omulungi kaalaala sebo bakataddewo naye era kyekigambo ekituufu ekyokukozesa omulungi kaalaala. Tewali maka nga gawadde Kristo ekifo kye ne gaba nga galimu omugole omubi. Era ntwala omukisa guno okutegeeza mwenna abatulaba abali mu kiseera kino nti omugole omulungi asula wange. Kamaffe yeebazibwe. Naye ate ne Musumba Matovu kubanga ate wenna ne Musumba Matovu bw'anaaba ayogera ajja kulaga ekkanisa yonna eri abakyala bonna abalimu n'abali mu makanisa amalala gonna nti omulungi asula wa wowe. Best woman in the world. Era ssebo bwe tudda ate mu kanisa Katonda atwanjulira omugole we nga ye kkanisa. Amina. Omugole we nga yoyakkiriza Katonda. Omugole we nga yoyaleka byonna. Kyekitero tugambisa ku bantu bano abaakabatizibwa nti baba n'abagole ba Kristo. Buterevu. Abagole banemu abawadde abalese ebirala byonna biri ne bagamba nze ntambula ne Yesu. Afumbiddwa. Sebo Musumba omugole ayina ebintu bingi byabayerekereza. Sebo. Era nsaasira nnyo abasajja abatakitegeera kubanga obulabe buli mu basajja. Abatakitegeera nti abakyala bano baba bavudde ku bintu bingi nnyo. Saagala kukozesa kigambo nti bakuyamba buyambi kubanga si kituufu. Naye muba mutambulira watya wamu. So Kristo bw'oba osomye ekitabo ky'Ezekieri yatuwadde essuula ey'okumi-n'omukaaga. Essuula eno ey'okumi-n'omukaaga. Okuva ku linnya olwokuna paka ku lw'ekumi-n'ennya tuyinza obutalusoma. Naye kiraga struggle nga Katonda ayogera eri abaana be Isirayiri abajjira ddala ku ntandikwa. Omwana ye ntandikwa ya byonna. Tutandikira wansi nga tuli baana. Naye namusanga nga ali abandoned asuuliddwawo n'amukwata n'amutwala ewuwe n'amulabirira bulungi nnyo n'amukolako byonna ebyetaagisa eri omwana omuzaale ng'ali mu maka ga kitaawe. N'amubulula mu bulabe mu buzibu n'amusitula n'amuteeka ku mmeeza n'amwambaza bulungi n'amuyooyoota n'amusisiriza ekizigo n'amugja awabi. Ono ye mukazi nga tewali musajja n'omu yali amutunulako na. Ono ye mukazi nga tabadde na muntu yenna asobola kubaako na kyamwegombako. Aye mwatu gye bali kyanga nga buli omwa nga tuyitawo buyisi. Naye abalala bakiyita favor. Katonda n'alyoka akukwata ng'oli eyo ekyotera. Sigamba nti ekyotera yewala ennyo. Naye n'akwata omusajja ebusiya nga gw'oli kyotera. Ng'oli ku mwala eddimo. Okiraba? Naye Katonda n'atunulira abakyala abali mu nsi
nga gwasaanye okubeera ow'omusajja ono n'akwata oluwuzi n'alusika ebusiya n'alukasuka ku kizinga laavu n'ekwataganira awo ne mukola amaka gamu ne mugula ennyumba mu Kampala kati muli mu Kampala. Omu yabeeranga kyotera gundi ddimo ku mwalo nga ali ku bbo ku nsalo nga n'ekiseera kimu wayita ku bbaasa yali egudde nga kabenje kazibu nnyo nga mulimu ekiwala ekyo ekito naye nga tomanyi nti gy'oyitako yoyo mukyala wo gw'ogenda okuwasa n'alyoka akujja wansi eri alyoka akuleete gw'ojje mu kyalo alyoka akuleete weerage ng'oli mukyala agenda okufumbira omuntu ono. Kakati Isirayiri bye mbadde njogera kifaananyi naye no Katonda jjajja Isirayiri. Isirayiri atuuka mu kiseera ng'enjala egenda kugwa nga tajja kuzavaivinga, talina discipline esevinga mmere, talina discipline yeerabirira bulungi. Bawunzikira Misiri mu buddu ne bakola ne beerabira n'okwerabira nti baaliko obulungi. Emyaka gyonna gye bakulunguddeyo Katonda agamba naye bambi tebalina ngeri, tebalina nagenda kubasaasira. Ninaga no najjayo abantu bano abajja mu mbeera enzibu abatwale abafuule eggwanga. Naye ebyo byonna nga amaze okubikola Isirayiri yanditunuulidde agijjayo. Naye Isirayiri bw'atuuka n'atunuulira obulungi bwe nagamba naye kino nsobodde ntya okukikola. Lwe lunyiriri luno olw'ekumi n'etaano tulusome musumba aga nti naye ggwe ne weesiga obulungi bwo kitalo ne weefuula omwenzi olw'ettutumu lyo kibi nnyo n'ofuka obukaba bwo ku buli muntu eyayitangawo bw'abanga bubwe kibi nnyo. Izigonyeki waliwo omuwala twali ku university ye Bugema mulenzi bambi n'amwegomba naye bwe bagenda okweraga mu bazadde namuga kakadi ffe kyoba tukolera musomesa amaleko kyekyuka omala omwetwali omuvubuka twali naye master guide n'atandika okuba buloka naffe sebo twamuyambako buli semester nga sasula tuition myaka 3 wejagwerako ng'ono si ye mulenzi omuwala gwasobola okulaba asobola okumuwasa olwa buloka zino zimunywedde naye nga biri byonna abikoze. Kati singa omuwala afaanana bw'atyo agenze omuwala y'omuwa magezi kyomanyi nabyo nakyo kale ekyo sijja kugendayo kankireko ekyo taata. Singa omuwala afaanana bw'atyo agenze mu maka n'apaluka n'omulenzi atali ono n'abonyezebwa n'afunirayo ebizibu w'omugamba otya ng'omusumba. Nkulaba kyogamba naye kiraba naye kati Katonda ajjeyo eggwanga lino n'alireeta nirituuka awalungi omugole omulungi. Ekigambo omulungi bwe kikwongerwangako omusamaliya omulungi kitegeeza you are extraordinary. Waliwo bingi ebitunuulirwa ne bakwewuunya ng'oli mulungi. Isirayiri yali mugole eri Katonda nga mulungi. Nina kyensaba musumba awo okwongera okufuna obulungi bw'omukazi ono busoboka okulabika ne butegeerekeka eri abasajja abalala oba ono eyamulaba nga alekeddwawo agaaniddwa talina kuganja kwonna yeyeka ategeera obulungi bwe. Tufunyemu okweraliikirira nti ono yatema yakuba buloka bw'oba siga ogenze naye abalala bonna bayinza okujaajamya kubanga tebawulira nga balina omuwendo gwe bawa. Manyi waliwo ekintu ekyo musumba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nti ekintu ky'otuuyanidde kibaako omuwendo. Kyova ne Bayibuli eno mukyaki tugamba nti leeta ebiri bakwongerereko ezisigadde. Ogiteekako omuwendo. Naye baba bagikuwadde wi bakusanze eddawali ng'ogijjamu empapula ng'oyagala kusibamu kabalagala tolina kyamaanyi kyewagikolerera.
simanyi oba wafuna kituufu ekifaananyi kyenjaba twongereko katono nga tugenda ku mukazi ono omwenzi omugole ono mulungi si kuba nti yali mulungi nnyo naye feva katonda gyamuteekako emuteekako value nga bwe tukyogedde nti omuwendo guno olwaleero waliwo ebintu bingi nnyo byetugula naye ne byewuunyisa nnyo otunulira ekimotoka ekitalina formula niyo olina kugamba nti ate ekyo kyekyebbeeyi okusinga kali akalina akasusu akalungi agandi kyabukadde 5 olina agenda mu bondi najja emmotoka ekuba endulu ereekaana nga ne mukyala we tayagala bimuleekaanira n'agigula sente nyingi nnyo zino ziri silent ng'ate zeze sente nki entono kaakati mu bulamu buno weesanga nga omuntu ayinza okulowooza nga mulungi so nga taliiko muwendo so omuwendo katonda alyoka atunulira amawanga gonna asukkulumye gwe baveeyo mu kkubo lyo gw'ogenda oyitewo okiraba Edomu aveeyo naye gwe Isirayiri okola otya okulemberemu ogende nzijukiza ebigambo bya Isaya 43 lunyiriri ndooza lwakuna agamba bigambo bya mukwano bigamba nti kubanga nze ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kuusi ne Seba ku lulwo kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wakitiibwa nange nakwagala kyava agamba nti endiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo gwegamba nze ndaba nti omuwendo ono yagulaba era mu butuufu kino saagala nange kanefuula abulirira abaana bawala bwe kiba nga ofaananamuku ekifaananyi ky'omugole ono omulungi weegendereze osogamba nti ono yakuba bulooka nti sijagenda nawa bulooka kangende n'omusajja alina ekisumuluzo kya impreza naye owa impreza ye tamanyi muwendo gwo akusanze kati olususu lulabikako naye oli yakusanga mwana nge nguyinza noba ng'osiibuuse ng'okadidde ku myaka 22 tebugye bali abaana bakaddira ku myaka 22 naye embeera n'ekyukamu tolaba ffenna ssebo egi ng'eneetera kuva olumu ku bizibu omusajja ayinza okufuna ku mbeera neeterera n'osanga ng'atenkanye ezibuze era ndabikayo kitiibwa kyo so kati oli eyakulaba ng'okyali bw'oli mu mbeera eri naye n'asigala ng'akusiima oyo omusangamu ekitiibwa kuba ye aba akulabamu omuwendo ogusukka kino ekirabwa ku ngulu butereevu era ssebo yakomekereza wansi okuwulira kwa ssenga yakomekereza ng'atutegeeza nti twatondebwa okulaga obulungi bwa Katonda naye singa omuwendo gwaffe guteebwa ne gujajaamizibwa ate kijjayo obubi bwonna kwegamba obula ofuuka wa layisi butereevu etera ddondolo ofuuka wa layisi nnyo era ssebo tugenda kutunuulira obubi Koseya bwe yasobola okulaba mu mukazi Katonda gwamugamba kuba Katonda yamulagira kyekisooka amulagira okuwasa omukazi nga n'okumanyibwa amanyiddwa mu kitundu nti mwenzi ate ng'omusajja wandibadde nga gwe ng'omusajja wa Katonda owasa omukazi aweesa Katonda ekitiibwa kati ebintu ebyo musumba njagala onyambe nze alina ebirowoozo ebifaanana bwe bityo ndi musumba oba ndi mu nabbi nabbi wamaanyiko singa omusumba kuba Katonda yamwerondera sirabanko nabbi gwe bafukako mafuta gwe bateekako mikono wali omulabita kati nabbi ogenda kwogerera Katonda naye ate owasa omukazi nga mu tawuni y'ekitundu ekyo bamumanyi nga bulijjo mukazi mwenzi kankwesa oluganda lwaffe olwene waffe malaaya ogenda kujjayo ty ekifaananyi ekyo ekidde kya break singa kivugira mu kiseera ekitali kya break ebirowoozo by'abaana byonna biba anxious era ekiyitawo kyonna bwe kiti bakiraba mangu
Togambe ekide eky'obuugi kiwulikika nga ekyo kyennyini kukyekawunga singa kivuga ku ssaawa emu naye nga kisubirwa ku ssaawa 4 n'ekitundu bayimirira ne batunula mu madinisa ne bagamba leero obuzibu kyobuliwo bakuba kasembule tegeera sewo okiraba naye kyeŋŋamba nti Katonda alina ensonga lwaki agamba Koseya genda eri mukyalawo omwenzi aleete ekifaananyi eky'ekkanisa okutegeera nti Katonda akyalumba wadde nga tweyononesezza wadde nga tumweganye n'okusamira ne tusamira ne tumwegaana mu buli ngeri yonna asigala ye agamba nteekwa kuddayo kubanga singa Koseya ono yagaana okukola kino oba oli awo abantu bangi nnyo ku mulembe gwe era mu kiseera kye tebanditegedde buyinza bwa Katonda bwe nsanga nga mukyala wange ayingidde mu mbeera ey'obwenzi ng'omuntu nyinza okutabukamuko sebo nyinza era kye kigambo ekituufu nti okukigumiikiriza weetaaga okukaaba amaziga ne gaggwa mu kiwanga naye Katonda omwagazi omusaasizi nannyini bulamu nannyini maka n'agamba Koseya nti genda oyingire omumwo n'omukazi amanyikiddwa nga mwenzi ebigambo ebibiri mukyala wange bwe mugatako ekigambo omwenzi kitegeeza identity ye mukyala wange buli muntu yenna akimanyi nti oyo mukyala Kalyowa naye bwe tugatako omwenzi kitegeeza alina kye yeepaatiikako mu mbeera ey'okwegaana identity ye entuufu kati omukyala ono ayogerwako mukyala Koseya buli muntu amumanyi nga mwenzi naye ate ateekwa kubeera mukyala waaliwa wono eyo yenteekateeka ya Katonda ekyobwenzi si nteekateeka ya Katonda naye akyepaatiiseeko naye nze kisinga okuneewuunyisa nti Eva Koseya takoowa asigala mukomyawo katusome wano ennyiriri nga 2 Musumba tuveewaawo ku nsonga eyo Koseya essuula 1 olunyiriri olwokubiri ne Koseya essuula 3 olunyiriri olusooka ku kifaananyi kino kubanga ndaba kiina n'ekifaananyi ekirala kye kituwa Koseya 3 katusookere ku lusooka Koseya 3 olusooka essuula 1 olunyiriri olwokubiri olwokubiri agamba Mukama bwe yasooka okwogerera mu Koseya Mukama n'agamba Koseya nti genda owase omukazi ow'obwenzi n'abaana ab'obwenzi kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama so Gomeri ajjayo ekifaananyi ekyensi weefaanana olwaleterefu 3 olusooka n'agamba awo Mukama n'agamba nti genda nate oyagale omukazi ayagalibwa mukwano gwe era omwenzi era nga Mukama bw'ayagala abaana ba Isirayiri newankubadde nga bakyukira bakatonda balala ne baagala ebitole by'ezabbibu enkalu kubanga bwaki kino ekifaananyi nze kyenkyewuunya nnyo Omusumba Kristo agamba okujjako ogw'obwenzi abantu oba ojjukirawo that's Matayo 5 kuva ku lunyiriri lwa 9 paka ku 32 walagira ensonga eyo nti okujjako ogw'obwenzi naye ate wano Katonda era y'omu wadde yagamba okujjako ogw'obwenzi naye agamba genda nate ekitegeeza n'ensonga eno ey'obwenzi it's not a command that when your spouse omubeezi wo kankozesa omubeezi kuba kiyinza okuba ku buli luuyi omubeezi wo bw'aba ayenze tekitegeeza nti ekiragiro kigamba yawukana naye osobola okuweebwa olukusa okukola ekintu naye osobola okulondawo obutakikola n'omukomyawo obukomyanga ono discussion eyinza okuba engazi kubanga Katonda alina abantu batakkiriza kubeera bonna kaŋŋambe Katonda alina abantu batakkiriza kubeera bonna sikirina mu buzibu
era Katonda agenda okukukkiriza okutuuka mu kkanisa n'okuba n'ebirayiro ng'abagasse kyava agamba nti kyagasse awamu tewabaawo akola atya akyawulanya. Musumba obubi bwaffe bugenda wala nnyo era Katonda mwewuunya Sebo Katonda wabyewuunyo obubi bwaffe bugenda wala nnyo kubanga oli bwe yamusonyiwa wano n'atambula mu bw'ati n'asinkana gwe yali abanja yali ayagala kumutta busi naye ng'ono bamusonyiye wano muntu oyo mubi nnyo okiraba nze olwaleero nga ngoba mukyala wange olw'obwenzi naye nange singa onninnya kagere ogenda okulaba nga kali owakayana kiri ate yali ne ku kiriwa ne ku kino tulina abantu sebo kamera z'omu Kampala ze zitamulengera bulungi butereevu naye nga kateni aziwenjula bw'ati zize ne zitali zize naye Katonda wano kyagamba nti koseya let me sacrifice koseya abantu bange bategeere kyenkola ntya kyeŋŋamba exactly eraga Katonda kyali eri abantu yes kuba wano waliwo he is still offering redemption yes that redemption price that he had paid in order to purchase us back with his own blood. The cross of Christ, more than anything else, should show us just how honestly the Lord wants to save his wayward people. Obubi tubuyimba nako ne tubweyagaliramu nekyo wali wamusuubiza omukolera n'okikola ate ng'omukomyawo bukomya n'omusanga mu kanisa ng'ayimba nti nze omwononyi lukulwe yakusobezza waliwo ebifaananyi ebitukanfaatingamu ekyo ky'omusumba nkirabye naye katulabe Isaaka ono ne Rebeka. Isaaka ne Rebeka nabo balina ekyokuyiga portrait eyaabwe eri etya ekifaananyi kyabwe kyali kirungi ddala kubanga omu ku bajjajja be tulayira ffe abakkiriza Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo abo be batutegeeza obulungi kati Ibulayimu afuna obweraliikirivu omwana ono akuze ng'ategeera Katonda ye mwana eyayitibwa omwana omu yekka wadde nga bali babiri mu kiseera ekyo waliwo oli eyali ow'ebizibu nenaga genda oweeyo omwana wo omu yekka gw'oyagala kati omwana ono Isaaka anaabeera atya mu bantu bano agenda afuna omukyala bwe batakkaanya bwe batasinza Katonda omu ekyo kifuuse ekizibu ku mulembe guno basebo ne bannyabo ekkanisa ya Katonda ng'eyingidde n'emaajinga mu bizibu Amina ng'afumbiddwa ttone kati ekifaananyi kino ekya Isaaka ne Rebeka Ibulayimu yafuba okulaba nga anakyalinga omwana ono n'agamba n'ono nti make sure jangu n'amukwata ku kisambi wano wansi ng'akabonero nti kati waliwo ekyenjawulo ekyokwegayirira omwana ono mufuniranga omukyala muwasizanga omukyala okuviira ddala mu ggwanga lyaffe Tone ne Amina agenda kusikirizibwa okutandika okuteeka enva ezitakkirizibwa Tone agenda kuzireeta Amina aziteeketeeke naye nga Amina tezikkirizibwa ate mu kikye oba Amina bamusomesa okulunga ng'ate Tone baba bamusomesa okulunga bamwerabiza ate ekituufu kyateekwa okutambulirako kagamba ababiri wano waliwo incompatibility okukkiriza kwa njawulo oli agamba ffe balubaale tubafukaamirira omusalaba nina okusooka okugukola kutya okugukuba naye ate ono agamba nti yawaayo byonna ku lwange nze omusaayi gwe Yesu wange yawano mutandise okuyimba ennyimba za Kristo okiraba gwe oli mu kukuba oyimba oti oli naye nga yamanyira Ibulayimu kyava agamba no katugende tufunaani Rebeka era Rebeka mu bifaananyi byonna eby'obufumbo mulimu okwebikkako okukola kutya Rebeka bw'ategeera nti oyo ye mukama wange kubanga oli omukozi yamugamba ani oyo atwolekeza obwanga nti oyo mukama wange ne yeebikkako mangu
nkiraba nkiraba lwaki yebikkako ono abadde singo ateeka okubula mu mbeera zonna agende okubikkibwako nga ddala bali bumu nga n'okukkiriza kwe kumu nga n'okukwatagana kujja kubeerawo kubanga olugendo lwe batambudde lutegeeza kuleka byeri byonna bajje bakwatagane. So agenda okuwasa amagezi tugakuwadde naddala gwe omukkiriza wasa mukkiriza munno yakwogera mu ngeri enjawulo mu abatuumiddwa erinnya lya Mukama muwase mufumbirwe abatuumiddwa erinnya lya Mukama. Kituufu waliwo gye bayita PCM ntero giwulira nti preach, convert and marry. Naye wa tetera kola, you cannot convert. So conversion is a process. Mukama Katonda yennyini yakikola mu ngeri y'ekyamagero and ekyamagero ekyo Katonda wadde akola ebyamagero bingi naye takikola mu lunaku lumu. Ekyamagero eky'obulamu bwonna nti buli lunaku Katonda agenda akukyusa. So oyinza okwesanga nga weeta nga omuntu tanaba kukyuka ate nabanga waliwo wayinza okuba nga tajja kubeera best person fitting mu kifaananyi Katonda kyayagala ekyamaka aganamuwesa ekitiibwa. Naye mu kuwunzika nsumba twala kuwunzika kubanga akadde kalabika nga kawuddeyo. Omukazi ono omwenzi owakubikulira 17 bamutulambika kubanga twalabye ebifaananyi bino. Ekifaananyi kino kitugirayo ekkanisa 2 waliwo kutuva kulaba Rebeka ajjayo ekkanisa ajjayo ekifaananyi ky'ekkanisa entuufu ey'amazima naye ate noono ate Haloti oba omwenzi oba malaaya ate yajjayo ekkanisa ey'ekikwangala. Omusango ki gwe bamuvunaana ogumuleetera okuba nti gumukuse mu vvi? Sebo omusango gukka omukyalo ono mu vvi waliwo nyiru twatandise nalwo gwa kunywesa. Gwa kunywesa waliwo effort omukyalo ono gy'ateekamu. Kaweefube w'amaanyi okulaba nga buli muntu yenna asobola okunywa ku mbeera eyo ey'obutwa, asobola okutwala ebigambo ebitali bituufu. Omukazi ono asiize ekifaananyi eky'enziro ku linnya lya Mukama Katonda butereevu. Aleetedde abantu okulowooza nti Katonda ali bwati nga si bwali. Alina abantu batadde munda bw'aba alina byewawaatiro mu biwawaatiro bye ne bafuna akabugumu ak'okulowooza nti lyebbugumu lye bateeka okuba nalyo. Ekicupuli ne kyeyoleka ng'abantu bangi nnyo balowooza nti bali ddala mu mbeera ey'obufumbo ne Katonda waabwe. Naye bw'atubikulidde wano ate atulaze nti ono malaya asaliddwa omusango. Kaakati waliwo lweweesiga omuntu naye ng'ali ku kikyamu generoza nti owaye gundi kakoze embeera efaana bweti kirabika ate ye entuufu. Ne weewunya nga mutuuse mu maaso eyo ate omusango ne gumukola gutya ne gumukwala. Omusajja n'omuwa ebintu byo agenda kubitwala ku kaloole naga bino byonna tubivuga, bino byonna bulijjo tubitwala. Ne mutuuka eyo ne bamukwata naye n'ogamba waye gwe nabadde ate nesiguliddeko kati sirina any other help. Kiraba so nga ate teri azimba komera natamanya nti baleeta bakugu. Kaakati Katonda atunuulidde omwenzi ono agenza asaasaanya ekibi, agenza asaasaanya enjigiriza enkyamu, agenza ayigiriza ebikyamu ne batuuka n'okukwata ku bintu bikyasinza okubeera ebikulu. Institutions ebbiri zirumbiddwa nnyo ey'obufumbo ne ya Sabbiiti. Ng'omukazi omwenzi ono y'omu yakireeta yakulembeddemu. Yagamba nti aba naye okuwummula osobola okuwummula ku lunaku olulala lwonna. Naddala olusooka mu wiiki ennaku naddala olusooka ku wiiki. Kati the people were very much comfortable nga ba investinga mu bulimba. Omwenzi ono bwakoze atya? Bwaleese kwenda ne bakabaka b'ensi butereevu n'afuna amaanyi ago n'akola ebintu ne birabika nga biri successful. N'akuzimbira ekkanisa n'otuuka ku kkanisa nga yonna etemagana bweti naye nga kifaananyi ekyobulimba gwe mwogenda okuyingira olowooza you are comfortable. Ekkanisa yaffe weese Katonda ekitiibwa, ekkanisa yaffe weese Katonda ekitiibwa. Is he interested so much mu kkanisa okumuweesa ekitiibwa okusinga omutima gwo? Samwiri kyava agamba oli nti okugonda
kusinga saddaaka kiraba beera mugonvu otegere Katonda kyama musumba mu conclusion ya ekifaananyi ky'omukazi ono owokubiri gwe tulabye Rebecca perfect bride yes ono ye agenda bane era ng'amwanjuluzaako yebba yennyini no statement yegambye nti marriage a union for life exactly a symbol of the union between Christ and his church. I see. The spirit that Christ manifests toward the church is the spirit that husband and wife are to manifest toward each other. Bwe tuba nga twogera ku kifaananyi kino eky'obufumbo bw'oba tosobola kubeera mwesigwa eri mukazi wo omuntu obuntu tolibeera mwesigwa eri Katonda. Statement ngenda nno kuliko tata sokojidde bulungi bw'oba nga tosobola kubeera mwesigwa eri mukyalawo atalina na influence nene ku bulamu bwo ng'osobola okufa nga mukazi wattu atunula naye nga yandyagadde okuwa ekisingako bulungi tosobola kubeera mwesigwa eri Katonda. If you fail to be faithful to your spouse, you can never be faithful to God. Twebaza Katonda olw'ebigambo ebyo era katusabe tuwombeke. Katonda kitaffe omwagalwa gwe omuva byonna tulabye obuyinza bwo tulabye ekisa kyo tulabye obulungi bwo tulabye okwagala kwo otujjidde ekyokuyiga ekikulu mu kigambo kino eky'amaka ekigambo kino eky'obufumbo ng'obulamu bwaffe okuva lwe tuzaalibwa okutuuka Katonda waffe lwe tudda mu nfuufu maka naye twebaza kubanga otugoledde omukono gw'okwongera okubeera abalamu. Maka mangi nnyo agali wansi w'enjuba wano ogatunulira Katonda waffe agali mu buvuyo obw'ekika ekya waggulu agali mu maziga naye ate ne wabaawo n'ago ageewaddeyo Katonda waffe okugumiikiriza byonna nga biyimirirawo kutegeera nti Katonda waffe ogumiikirize ekkanisa yo. Amaka gaffe gotutekeddetekedde mwe tugenda okulabira essanyu gwateeseteese ekkanisa yo okubeera omugole ataliiko bbala newankubadde olufunyiro kkiriza ekibiina kyonna ekyabadde bo n'abazaana bo bakkiriza omwoyo omutukuvu bategere ekigambo kyo basaanyizibwe okubeera omugole oyo nga wakitiibwa ng'afunye okwagalibwa ng'alina omukisa oyo ayitibwa ku mbaga ey'obugole. Tuwa omukisa ogwo ayi Mukama kubanga twetadde mu maaso go ogulumizibwe mu ffe oyongere okutuukiriza kyoyagala gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzeeke twala kusibulira wano mukwano gwaffe mbadde ne musumba Kalyowa Solomon okuva ku Lakeside College Luzira essomero lyaffe wali Luzira ate nange Yonasaani Matomu kuva e Nigeria ffenna tuli mu Luzira district obukulembeze bwa Luzira district omuli musumba Bisa Robert abukulira tubatumiddeko tubagezesa bbiti ennungi era tubagamba nti ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.